Hallelujah. Praise God. Ab'emikwana abalungi. Mbalamusizza nnyo n'embeebaza emirimu gye mukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mukama omulungi yeebazibwe. Ntwala omukisa guno okwebaza Mukama olw'ekisa ky'atuwadde nate olwaleero. Ndi musanyufu okubanga ndi wano tugabana kati ekigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ate nnyongera okubaaniriza okubeera nga tugenda kusinza ku Mukama, kwogera ku bulungi bwe, kutendereza, kufumiitiriza. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda oyo tetulina kye tuyinza musasula okuggyako okumwebaza, okumugulumiza n'okumutendereza. Mukama yeebazibwe. Kale nno nyongera okubaaniriza mu kaseera kano akaddako ak'okubanga tumusinza ate nga tumugulumiza. Mbeebaza olw'emirimu egy'enjawulo gye mukola, abaavuddeyo edda ku mirimu mukuliko eyo, abakyali ku mirimu Mukama akwongera ekisa, akusobozese n'ebyo ebirabikanga ebitasoboka. Mukama yeebazibwe. Amannya Kyambadde Farida, nze akubuuzaako, nkwaniriza mu puroguraamu yaffe eno eyogera ku ddagala ly'omutima, eyogera ku mutima gwo, eyogera ku biki ebinaakwongerayo mu lugendo lwo ng'otambula. Mukama yeebazibwe. Mbaaniriza mwenna, eno ye Mukama Fire Ministry International. Twawaniriza abantu mwenna okubeera nga musubscribinga ate nga mulayikinga nga musharinga message. Mukama mulungi. Haleluya. Buweereza buyitibwa Mukama Fire Ministry International. Tusangibwa ku mikutu gyonna egya social media. Twebaza Mukama kubanga ateereddewo ekisa. Mukama yeebazibwe. Kale nno nyongera okubaaniriza mu kifo kino mu linnya lya Yesu tugende maaso. Katwebaze omulokozi waffe, katwebaze Katonda waffe kubanga akyatuwadde ekirabo eky'obulamu mu Kristo Yesu Mukama waffe. Haleluya. Taata omwoyo omutukuvu, njagala kwebaza kubanga otuwadde ekisa ffe okubanga tuli wano, tuli balamu. Olwaleero waliwo bangi abafudde, olwaleero waliwo bangi abatakyalina mukka, naye Mukama nkwebaza kubanga ffe tukyali balamu. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli. Weebale olw'omukazi oyo, weebale olw'omusajja oyo kubanga omuganyiza abeerewo. Weebale Yesu kubanga ekisa kyo kiri naffe, n'omukono gwo weeguli, n'okusaasira kukubeerera emirembe gyonna. Buli lwe tunajjanga mu maaso go Mukama, onoobanga kyakuddamu gye tuli, abalina emitima egimenyese, emirwadde, abasobeddwa, bikyankalanye, bigaanye. Omukono gw'ogenda kubeeranga wamu naffe ssebo, tusobole okuwangula, tutuuke emitala w'eri mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe. Tuddamu ne tugamba nti amiina. Haleluya. Njagala kukulisa lunaku lw'eggulo twabadde n'ekigambo ekyabadde kyogera ku biki by'owuliriza, by'oteekwa okuwulira. Twabadde tuli mu kitabo kyaffe ekya Yeremiya. Mukama yeebazibwe. Nga twogera ku biki bye tuwulira. Tuteekeddwa okwegendereza ennyo biki bye tuyingiza. Oba oliawo bikola kinene nnyo okwongerayo emmeeme eyo. Kikulu nnyo okumanya emmeeme eyo ogiriisizza ki, emmeeme eyo biki by'ogipakidde. Ebimu ku byo bituyamba okweyongera, kyokka ate waliwo ebyongera okutusiza ddala wansi. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kale nno njagala tutambule ffenna n'olwaleero nga Mukama bw'atuwadde omukisa, tubeeko ebigambo bye tugabana ng'olunaku lw'eggulo bwe twabadde wano. N'olwaleero bwe tutyo tugenda kubaako ebigambo bye twongera okugabana. Buli lwe tunaashalinga, buli lwe tunaagabananga, tujja kubanga nga tuzimba oli omuntu owawa ow'omunda. Mukama yeebazibwe. Kale nno twebaza Mukama ku lw'ekisa kye. Amannya Kyambadde Farida, ayimiridde wano okuweereza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Ndi mukyala mufumbo ate nga ndi muzadde, ndi mukulembeze buweereza bwa Mukama Fire Ministry. Mukama yeebazibwe. Era abaweereza mwenna mbatumiddeko mu linnya lya Yesu. Kata Bayibuli. Tetugenda kulwangawo. Dakiika ntono nnyo zijja tubalanga nga tugabana ekigambo ekyo. Ffenna kitukole bulungi, ffenna kitwongereyo olw'olugendo lwe tutambula. Mukama yeebazibwe. Olunaku lw'eggulo twabadde mu kitabo kya Yeremiya ne tugamba era we tujja okudda awo wennyini tugenda kuddayo. Mukama yeebazibwe. Mu Yeremiya. Haleluya. Yeremiya essuula 23 tujja kusoma olunyiriri we twakomye eggulo. Mukama yeebazibwe. Twayogedde ku mutima. Olumu Katonda asobola okwogera, Katonda asobola okujja
gwe bw'otossaayo mwoyo n'omanya kikyayagala okole, n'omanya kikyakwagaza, n'ozuula nti naye Katonda nga njagaza ki, ayinza okumaliriza okukola byonna by'osuubira nti ebyo singa anaabikola bijja kuleetera omumanya, munange n'otamumanya. Y'ensonga lwaki twayogedde ku kyawandiikibwa ekyasembyeyo tetwakirikudde naye nga twakijje mu kitabo kya Yokaana essuula 2 olunyiriri 23 ng'abantu bakkiriza Yesu olwo nga balabye ebyamagero n'obubonero naye Yesu n'atabeeyabiza, Yesu n'atabeeraga. Kati ekyo kyayongedde okutubikkulira n'okumanya nti Yesu by'oyalowooza nti bw'anaamala obikukolera onootereera oyinza okumala okubifuna n'atakweyabiza. Ye kyayagala ayagala mutima gwo. Buli bwazuula nti tomaliridde kukyusa tagenda kweyabiza newankubadde olina by'okutteko nga